nyongere ku kirungo ekyo. Naimba ya kuza kulo kufungiza tuke, neno
omukyala tekubulira munnaffe yasigala dale yali omugage tuddwa konembale nalaba abwana muzeebi munnaffe yali akulangiza emitwalo akabika ennyama gali agamba kukeola kati ne bwomuwolukomya bunama eduniya bwekyo olwaleero nzize nsitudde akasito mutabani wa agaya gwe mumanyi nnyo kyona muwanguza weolemezi atalina tafupoza abanjijanya ewayambaweereza ebizimba omutono omukadde siyawudde ndi mugezi nga muwulire ekyo kyemmanyi omuwaganya bwewagugumulase kwakuba mukama yapasitoma okwesimba kuba ebitiibwa abasinga ekintu ekyo tokiyitanga ekyangu okulungamya abakungu abakusingako akati abavubuka nze ngamba obutuula mu mwabulazaawa ekyo kyekindeesa okwogera gy'oli abataka muto balamasiza beera muto mulamu nze kugamba beera muto mulamu nze kubuuza
nsanyuse okubalaba banaye mwebale nnyo okujja okumpagira abantu balemereddwa okujja olw'enkuba abalala bafiiriddwa babadde Masaka balemereddwa okutuuka mwebale nnyo mwebalire ddala akayimba kengenda okuddamu okuyimba bakayita Ekobaani akayimba ako nakayiye okusinziira ku bizibu byenzenfuna mu myaka ginene 10 bayita studio yange ne batusiba kuyo studio baddamu ne bagibba kati nentuula ne ŋŋamba oba waliwo omuntu ali wali ebbali ali emabega waakyo ayagala okunkomya oba ayagala okunzita nenjiya akayimba kano kawulirize bwe kakunyumira nga tugenda mu vibe tugende maaso mugenyi wange oyo teyasobodde kubeerawo
naye alina gwe yasindikidde. Owekitiibwa Kawuki, simanyi oba atuddewo omugenyi wange bannange.